Mbabuuzaako buli omu waali zinga emikono osabe Mukama Katonda omwebaze ekirabo ky'obulamu kyakuwadde okubanga saawa eno okyasobola okutegeera. Mbadde neebase n'enzuukuka ekinzuukusizza enkuba ebadde efudde emba. Enkuba mu kutonnya ne mbulwa otulo n'enzira mu birowoozo naye nga kiki mbadde ndowoozaako. Ndowoozezza ku bantu b'e Nansana be bamenyedde amayumba baasuzeewa. Ne nkubamu obufaananyi awo ne ndaba okubonaabona kw'abaana abato ne bannyaabwe abatamanyi kyakuzzaako nga tewali yadde obuseppiki mwe bayinza kulega nkuba ne bakuma ekyoto simanyi bagenda kulya ki. Enkuba efudde embi ennyo ekiro ky'olunaku olwaleero n'enkwatibwa nnyo ennaku n'okulowoolereza ku bakyala bannamwandu nga babba baabwe baafa n'okusingira ddala ng'ekyabatta bya bufuzi. Abamu baakubwanga masasi mu kalulu akawedde. Ne ndowoozaamu ku bakyala abo abalina abaana n'abaana abatagendagenda ku masomero. Nga bwe baali ku ssomero Nema yamenya ebizimbe byabwe n'ebitabo bye bakoleramu homework baasanga biziikiddwa mu ttaka bagamba nti baazimba mu ntobazi. Ekinkwasizza ennaku nzije nkole puroguraamu eno byega amawulire ge nabadde ndaba n'amaloboozi ag'enjawulo omuli abakazi nga newankubadde abamu si bannamwandu babba baabwe baabasuulawo dda. Ndowoozezza ku bakyala b'omu butale abakeera ku makya okwetikka endagala ng'ekirooto kye kwe kuzimbayo akayumba ave mu bupangiza. Nejjukidde mu mwaka gwa 2011 nga mmaliriza okusoma e Makerere. Nange bwe nali ntandika okupangisa nagenda Nansana nabeeranga eyo Nansana mu mazzi wansi eyo. Bwe nali ntandika okukola akalimo kange akaasooka ak'obusomesa ku Mengo Hill Road awo kyekinzigye mu buliri nsooke mbakolere puroguraamu eno ya bulumi nnyo naye nnyina okwogera. Kaakati ku butambi obungi obwannumizza kambazannyireko obutonotono obutakaabya nnyo maziga. Ndowooza tegakyali mawulire okubuulira buli munnayuganda nti gavumenti wano ng'eyita mu kitongole nti ekikuuma obutonde bw'ensi ekya Nema yamenyemenya amayumba g'abantu ge bazimbidde ebbanga ate n'erekawo amakampuni amanene ng'ekampuni emu ku zikyasinze obugagga ennaku zino ey'amafuta eyitibwa Starbucks eyo nno ng'esengawo awo we yazimba ekitebe kyayo ekikulu mu ggwanga yakizimba mu lutobazi lw'omu Lubigi. Abakozesa oluguudo lwa Hoima Road nga wakava ku flyover ye kuyingiza ku Hoima Road awo e Namuŋŋoona mwakiraba bulungi nnyo nti awo Starbucks yayiwawo ettaka bulungi nnyo kuneezimbako ekizimbe gali kwoleka oludda lw'ekyengulu ena capital station akatono ekyemmanga ne yeesenza mu lutobazi. Kaakati abantu b'omu Lubigi bamenyeddwa ku nsonga y'emu etamenyezza Starbucks. Ensonga y'emu eyamenyezza abantu abakaaba be muwulidde y'ensonga y'emu etamenyezza makampuni manene. Kaakati nzikiriza ng'omuyizi eyasoma nga dokita yansomesa kye bayita hydrological cycle bwe nali nzita emisomo e Makerere. Newankubadde nga jantawaanya ne school fees yali wa muswaba nga n'olumu saasomanga naye bye nasoma nabitegeera era nga I appreciate nzikiriza mu bulungi bw'okukuuma obutonde bw'ensi eyo kye nkyagala okutandikirako mu puroguraamu eno naye ate siri mwerabize kubanga nze ng'omuntu nzikiriza nti sitera nnyo kuwagira nkulaakulana gye sifunamu ekyo mu kitwale oba kibi oba kirungi nze nga kankaka bwentyo bwe nzikiriza. Enkulaakulana y'abantu abalala etalina kyegatta ku society eyange eyo sigiwagira ne bwe mba ndowooza nti mu bitabo yansomesebwako nga nnungi. Kaakati bwe ngenda okutandikira puroguraamu eno. Media Choice Television, its presenters, associates and affiliates may not be liable for views shared on this program. Age restriction and viewer discretion is advised. Obubaka buno nsaba butuukire ddala ku bantu ab'enjawulo abakola mu gavumenti naye naddala executive director w'ekitongole kya Nema ayitibwa ED Akankwasa. Ssebo w'ekitiibwa Akankwasa erinnya eddala oba ggwe balirega saalyagadde kulyatula bubi naye kandyogere ye ggwe Akankwasa. Nja kusaba vidiyo eno ogiteekeko nnyo omulaka. Nkugambye nti si kibi era nga nange nagenda ne ntuula mu kibiina okusoma. Dr. Bagoora yansomesa obulungi bw'entobazi nejjo wano mbadde nkigoberera siwakanya kukuuma butonde bwansi naye
bino byengenda okwogera bikwatagana ku munna Uganda jjo yajja n'egamba jjo ndowooza bali mu ggulu eyo mu 2023 baafulumya ekiwandiiko ekiyitibwa National Environment Notice 2023. Mu kiwandiiko kino kye baafulumya gavumenti n'eraga nti egazeeti nze entobazi eziwera 816 nsuubira ali ku pulogulaamu eno waalibanga lw'osoose okukiwulira olw'obunafu bw'abantu abali mu gavumenti nga bo bwe baba tebafunye leero kyakubbiramu tebasobola kubuulira abantu. Gavumenti ya gazeetinga entobazi 816 nga ze ziri mu Uganda zegenda okukuuma naye teyafaayo kubuulira abantu nti entobazi ezo ze zino na zino yadde olw'okuba nti baba wa bageti ennene n'obwokutaagala kusasulanga b'amawulire balina influence kutegeeza abantu. Singa entobazi ezo bwe mwazaatula mwazibuulira abantu baali eteeseteese. Kaakati Lubigi eyogerwako kyogerwa nti etandikira Kisaasi mu Mambuka ate nedda ebwayiise Kawaala ng'ekitundu kyonna kye bayita bwayiise kiri mu Lubigi. Amayumba gonna agali ebwayiise gali mu Lubigi. Bwayiise yonna. Ekigambo bwayiise kyali badde kitegeeza kitundu kya Lubigi. Oluvannyuma lw'okumenya abantu ne balikawo petrol station emu ku nnene ezaayiye ettaka jjo bagizimbye nga tulaba ng'ettaka baliyiwa mu ntobazi. Bayi bannaye katusooke tugende ku tteeka ly'entobazi. Bannaffe ndowooza twogereko katono nnyo wano nga bwe tugenda wali mu binene. Section ya 36 ya National Environmental Act egamba nti nno ye section ekuuma entobazi mu kyo by'erina okugamba nti erina to provide protection of wetlands, prohibiting any person from reclaiming, erecting or demolishing any structures that is fixed in, on, under or above any wetland. Eno ye section muteeka erikuuma obutonde bw'ensi egamba nti liremesa omuntu yenna okuteeka ekintu kyonna kungulu wansi munda waggulu oba wa yadde okugyawo ekintu kyonna mu ntobazi. Nkakasa bulungi nnyo nti mwabaawa license kampuni ya Starbucks mwe kennyini mukimanyi bulungi nti section eyo egamba demolishing any structure fixed in, on, under, above, in, on, under, above any wetland. Kati bo mwabakkiriza abantu bagwa naye yo si ye topic njagadde balaga nti ebintu bino si mwe mweka ababimanyi naffe tubimanyi. Nsaba okutegeeza nti Southwards Lubigendo gye boogerako ekoma mpaka Busega kitegeeza n'abantu b'e Busega mutandike okweraliikirira. Kampala Mityana Road egenda mpaka Buloba Lubigi ate era Kampala Masaka egenda mpaka Kyengera, Kampala Hoima Nansana ate ng'eviira ddala eri Mengo ne Ssentema bitundu by'e Ssentema eyo n'abantu abaliyo mwerinde eyo Lubigi bwe batu gye batandise okumenya abantu gyeyita. Njagala n'okubategeezaako ekitundu ekyokubiri nti nga mumenya abantu gavumenti yammwe yennyini gye mukolera y'emu ku bitongole ebikyasinze okwonoona Lubigi ng'ekitundu ky'oluguudo lwonna olwa Northern Bypass at least ebitundu 3/4 mwaziisa mu Lubigi ne muzimba. Jukira etteeka ligamba temulina kubanga mulina kye muzimba mukatandikire ne ku luguudo kubanga twogera kaati. Northern Bypass eyo newankubadde tuyamba okugiyitako mbajjukiza nti mwagizimba mu Lubigi. Gavumenti ya Uganda erina projects ennene mu Lubigi. Esooka y'ey'oluguudo lwa Northern Bypass. Mu kifo ky'okubeera nti nno mwayagala oluguudo mwaluyisa mu Lubigi mwennyini olw'okwewalaawala okuluyisa ewali abantu mu bakompensating abo bamu. Mu Lubigi mwennyini mulimu kebo z'amasannyalaze zayisibwamu gavumenti ng'era gano gava mu Kawanda substation nga gambuka Emutundwe gali gava Kawanda substation nga gambuka ku another substation Emutundwe. Bwe mwalonda wawe muyisa amasannyalaze olw'obutaagala kusasula bantu na kuba compensating ng'ate oluusi ssente muba muzirina mwasalawo masannyalaze cables ezo ziyisa mu Lubigi ne muteekamu concrete era abakimanyi mukimanyi. Temwava olwo ne mujja ne muwa ekitongole kya National Water and Sewage Corporation ne kizimbamu kye bayita sewage treatment plant eri awo wennyini ennamuŋŋoona ne muzimbamu bi concrete. So mweke nyini mwentandikwa mu Lubigi mulimu poliisi namba eya gavumenti nga nayo ya makingiddwa nti egenda kumenyebwa. Kaakati abantu legitimately ne balowooza nti kirabika kya bulijjo okuzimba mu Lubigi. Eyo nno si ensonga kambabuulire. Bulumi bungi nnyo obuluma bannayuganda nga mumenya amayumba gaabwe. Mazima ddala tunuulira omuntu n'akeera ku makya n'aweebwa ekifo ky'obuyinza mu gavumenti neebuuza n'okutuuka omuntu okwebuuza nti abantu abo abagula ebibanja mu Lubigi babigula kwani?
abantu abo ababigula mu Lubigi nga mbajjukiza bwe mbadde ntandika programu eno nabagambye bwe nava okusoma emakirezi nasooka okubeera waali Nansana enansana we nabeererayo mu mwaka ogwa 2000 gwali gwa 2000 mmeka nagendeyo ba mu 2010 waliyo ne poloti ezigula emitwalo 30 mu mazzi nga gyeziri wammanga eyo gye twasulanga mu mazzi bantu bazze ba developing ekitundu ekyo kyonna mu Lubigi bakizimbye jjo wano nga gavumenti eraba nga n'abasinga okubanga batunda poloti be bantu abalina ebimotoka ebinene naddala mu kukola oluguudo gavumenti yo kennyini buli we badde basomba ettaka okukola oluguudo nga abanene mu gavumenti beefunze ebitundu mu ttaka nga bakozesa ebimotoka bya gavumenti ebizimba projekiti za gavumenti nga bayiwa ettaka nga baseeteeza kasita agulayo olukalo lutono nnyo okuliraana n'agulayo olukalo lutono nnyo ng'amala ng'akimanya nti kakati kennyini obuyinza n'amaanyi n'emmundu nja kwefunza ebimotoka ebikola oluguudo basombenga ettaka ebitundu ebisinga bimulaba abantu bye babaguzizza ebisinga mubiyemu ettaka ne mubiseeteeza ne mutandika okusala poloti wakati w'obuyinza ne mufuna n'ebyapa n'abamu ng'ebyapa mubijja Buganda mu Buganda Land Board n'abafeera abali mu Buganda be babigaba ne babiguza abantu gavumenti n'etunula maaso buli omu ekibuuzo kye yeebuuza mu bantu be mubonyabonya n'abaana b'amasomero n'abakazi abakaaba amaziga bannamwandu b'abasajja be basuulira abaana nga saawa eno ne school fees mugezze mu kitundu nga bantu bakazi abantu abaana mu masomero mazima ddala ne mumenya amayumba g'abantu mwabageze nga tebaliiwo ne muddira abamu baterekamu obusente bwabwe mu bubokisi abalala baterekamu ebiwandiiko byabwe obuwandiiko obutonotono omuli ebiwandiiko by'obuzaale eby'abaana baabwe watali notisi ebyo mulimba teri mutugoba wa notisi n'abeera nga simweraliikirivu ne mubamenya ebyo byabadde bya bulimba nsaba okubategeezaako nti gavumenti yo kennyini mwe kennyini nga gavumenti mwe mwakulemberamu okwonoona Lubigi kaakati jjojje wano oluvannyuma lw'obusente okutandika okujja ne muyamaakinga entobazi 863 naye nsaba mbuuze gavumenti mumpeeyo ekirango kimu mumpeeyo ekirango kimu kye mwatambuza oba sensitization yemu abannema gye mwakola okubuulira bannayuganda entoba za 863 ze mwakola mu kiwandiiko kya National Environmental Notice 2023 mumpeeyo oba TV yemu gye mwasasula okusensitizinga abantu kuwa ewali entobazi mukimanyi nti bannayuganda ekituufu tebamanyi wa wali ntobazi na ttaka lya gavumenti alitalina kusengebwako kyewuunyisa nga kyewuunyisiza ddala nti newankubadde biri tubyogedde kati katuddemu mu by'obuntu eby'abantu kale mutujjukiza ekyo kansooke nkireke kankiyiteko mulina eggwanga abantu beebuuzaawo we bagenda okudda naye nga lyerimu ku ggwanga lino eryogerwako nti mu nsi yonna ye likyasinze okubuddamya abantu b'amawanga amalala abanoonyi b'obubuddamu emabegaawo ebitongole by'ensi yonna byajja n'okwebaza Uganda okubanga ewaayo ettaka ery'obwereere eri abanoonya obubuddamu mukijjukira bulungi nti Uganda ebadde ekwata kisooka mu kusenza abantu abalala abalina entalo ewalala kakati lyerina eggwanga internationally kyekifaananyi kye balisiiga okwerimbika n'okulimba ng'abantu baalyo babungeeta n'okubundabunda kati tukwate ki nti basebe mwaniriza nnyo abagenyi okusinga abantu abammwe lino eggwanga limanyiddwa kuva dda tiziriwe gusoose nti mwe mulina ekitundu kiramba ekiyitibwa Kisenyi. Kisenyi kigambo kya Luganda kitegeeza swampu, kitegeeza lutobazi. Ebizimbe ebyazimbibwa mu kitundu ekiyitibwa Kisenyi lwali lutobazi. Yeggwanga eririmu n'ebitundu ng'amannya gaabyo gasinzira ku ntobazi ti abantu okusinzira ku bwetaavu obwaliwo mu kiseera ebiseera bwe bwalina okubeerawo gavumenti zaategeeranga ne zirowooza ne zigamba nti kino kyetaagisa ne zikola ekyokukyusaamu ne zikyusa ensi kubanga ensi tebeera kyekimu okuva Mukama Katonda lwe yagitonda. Ng'oggyeko ekyokutuwaana nga bwe tubudamya by'obuddamu Uganda emanyiddwa okuwaayo ettaka ng'ery'obwereere ng'eriwa abagwira ku bwereere n'okubawa ebintu ebisinga kwogatta obukuumi kwogatta essente n'okubawola okujja okusenga ku ttaka lya gavumenti ku bwereere nga bo si bannayuganda era bye ngenda okubanga mbabuulira. Uganda eno ngenda kutandikira ku Kisenyi kanta ebyabali Fiji kubanga ekyo nange nkikkiririzaamu nzikiriza nti ensi y'omuliraano bwe beeyina olutalo nga Uganda erina emirembe tusobola okusenza naye tekitandikira ate bagwira bokka tekitandikira kubagwira bokka nga bannansi babundabunda within refugees within their own country
muulidde abantu bakaaba amaziga ne batuuka n'okubuuza ne batandika n'okudawutinga oba bannayuganda oba si bannayuganda. Do you really hear those voices nga mumaze okumenya ebizimbe by'abantu amaloboozi ago mugawuliriza ne mufaayo ne muscrutinizinga mwali badde muba muwuliriza abantu bano ofuna ne earphone n'oteeka mu matuugo eddoboozi ne lituukira ddala ku eardrum okusobola okuwulira embeera gye muyisaamu abantu. Is it the kind of a country that hosts refugees? Kuŋŋaanya ssente obuwanana n'obuwanana nga wano twawulira nti Abafaganistan we baali balwana gavumenti yali yewaddeyo ebawa ettaka lya bwereere bajje kuno basenge beyagalireko nga bwe baagala. Kakati abantu b'omu bwayise ne bugenda okumenya nti mpulira nti muddako bw'omu bwayise mu Lubigi mumaze okubamenya naawe Nansana mumaze okubamenya abagagga mubalesewo kati muddako bwayise mukitegera abantu be bwayise yonna ebiri mu Lubigi so bwe muba munaamenya kitegeeza bagenda kumenya ekitundu kiramba. Kangende nga mbabuulira ku byafaayo ebitonotono. Mu Uganda mulimu ekitundu bakiyita Kisenyi lwali Lutobazi. Mu mirembe gya Ssekabaka Muteesa asooka bwe yaddira ekibuga ky'ekikulu biseera ebyo nga ye mukulembeza akyasinza amaanyi nga yafuga eggwanga lye bayita Buganda eri nga Uganda tendaba na kubaawo. Mu mwaka gwa 1885 yaddira ekibuga kye n'akifuula Mmengo. Kaakati abantu olw'okwagala emirembe n'okwagala okukolebwa Kabaka bajja okusenga mu bitundu ebyetoolodde Mmengo. Mu bimu ku bitundu bye balina okusengamu ng'ettaka tewali baasengamu Kisenyi. Ekitundu ekyali kiyitibwa Ekisenyi. Ekisenyi would literally to mean a swamp. Abantu abakolebwa Kabaka n'abaweereza wa Kabaka mu 1885 mu mulembe gwa Ssekabaka Muteesa asooka ne bajja ne basenga mu kitundu kye bayita mu Kisenyi. Abasinga abasooka Abaganda abasooka okubeera eyo baali bakozi mu lubiri nga bagenda Mmengo ne bakola ne bakomawo ne basenga kwe kutandika okuzimbazimbawo obuyumba. Mu mwaka ogwa 1912 bakkiriza Ekisenyi kijibwewo kubanga ebiseera mu mwaka gwa 1912 emmese zajjula ekibuga Mmengo ekyali kiyitibwa Mmengo n'ebitundu ebiriraanyeewo emmese ne zijjula ne balowooza nti kisobola okubanga kyekireese emmese nnyingi mu kibuga kya Ssaabasajja Kabaka Mmengo. Kirabika ebitundu bino gye basuula kasasiro kuba kyali kifo kibi nga basuulayo kasasiro Kisenyi ddala abantu balima kwe kuleeta poliisi nti Ekisenyi ekyo kirimibwe kijibwewo kubanga abantu balimangayo mayuuni abalanga balimamu mu Lumonde na biki ne bagamba kisaayiwe kijibwewo kizimbibwemu amayumba olw'okwewala emmese 1912 era Muteesa owookubiri bwajja mu buyinza ono nno nga yafuga okuva 1924 mpaka ku bwetwaze bwa Uganda mpaka lwe yavaako mu 1969 abantu baalinako emirembe. Kaakati ekimu ku byaleeta ebiseera ebyo abantu abagoberera ebyafaayo mujjukira nti mu 1903 Ekisenyi ekyo kyali kijjuddemu basuubuzi baali basuubuzi nga bava Kenya. Bano nno baali basuubuzi ba byennyanja be baasinga okwetaba ennyo mu Kisenyi era ne wajjawo n'abasuubuzi Abayindi. Kyogera nti waliwo abasuubuzi Abayindi nga bano baali basuubuzi bambaawo ne beeyunira Ekisenyi olw'okuba baali baliraanye ekibuga kya Kabaka nga we wali senta y'obusuubuzi era Ekisenyi ne kigwekerera mpolampola awo obusuubuzi ne bukolebwa mu biseera ebyo. Kaakati Obote bwajja mu buyinza n'alumba olubiri lwa Ssekabaka Muteesa owookubiri Abaganda ne batandika okuyiganyizibwa nga babayiga kubatta Obote abayiga kubatta Abaganda kwe kudduka mu Kisenyi ne batandika okukitunda bwe bakitunda ne bakiguza abagwira. Kakati ate oluvannyuma lw'Obote okuyiganya Abaganda ate n'Amini yajja n'amuggyako. Amini bw'amala okuggyako Obote Amini ye teyayagala Abayindi era mujjukira yakwata Abayindi bonna abaali awo mu Kisenyi abaali abasuubuzi abasinga n'abagoba mu ggwanga Uganda. Kakati Amini okujjako bwe yajjako Amini bw'amala okujjako Obote omu ku bantu abamuyamba mu biseera bye yali alowooza nti nno yalina abantu abaali bamuwalana ku bukulembeze bwe nga bava Tanzania. Aba Abatanzania yakola omukwano ko president w'ebiseera ebyo yali Omusomaali yayitibwa Siad Barre n'amukolako omukwano amuyambengako mu bintu by'amagye okumulwanyisiza Abatanzania abaali bamazeeko gavumenti ye emirembe. Amini yaleeta wano Abasomaali yakola nnyo omukwano ku Basomaali. Amini yagoba Abayindi ng'alaba nti Abayindi tebasobola kukola bulungi business n'asalawo nti at least kaakolagana n'Abasomaali bakole business era Abasomaali myaka gyadda awo mu Kisenyi bamazeewo emyaka nga 7 Ekisenyi kyonna bakimalawo ne bakizimbamu ne bakikolamu business naye ng'ekigambo bw'okiwulira bakiyita kiki Kisenyi bakisengamu. Njagala okubategeeza bino ebigambo byenjogera byetaaga mutegeevu asengejja. Ekisenyi bwe bakisenga mu kutuuka kati saawa eno nti mu Uganda mulimu Kaliito Mogadishu
Lito Mogadishu abasomali bakolamu akabuga akakulu akaabwe ate mu ggwanga eddala bamazemu ebbanga naye ng'ekyo kyolaba kyali kisenye mpaka kati paka kuzimba mu bizimbe ebyo mulaba ebituntumuze kyemulowooza tetukijjukira nti ekyo kyali kisenye. Lino eggwanga lya Uganda limanyiddwa okusenza n'okubudamya abantu abagwira ne libayisa bulungi okusinga bannansi. Kyewuunyisa olaba bo Abasomali Amini bye yaleeta basobola okwetobeka ne batagobwa mpaka kukola kibuga kikulu ekyabwe mu ggwanga eritali lyabwe abagwira ne bayisibwa mu ngeri ennungi titowulira abanyegako nti abali mu Kisenyi Abasomali abali mu Kisenyi muli mu Kisenyi you are in a swamp tewali abanyegako. Muno mu ggwanga Uganda mwe muli gavumenti etreatinga abagwira obulungi okusinga bannansi. Why are they treated like that? Tuyina ebyokulabirako bingi. Amaziga g'abantu gabuuza nti bannange mwali luddawa nga babuloka baguza abantu obutaka nga baguza abakazi abanaku obutaka ne babaguza obutaka mu kitundu eyo gavumenti yali luddawa ebiwandiiko ebyenjawulo n'ebizimbe ebizimbiddwa nga Nansana kati municipality namba ejjudde waliyo offices ne police namba yatuuka okubuzaabuzibwa police n'ezimbawo police namba nga kati police egenda kumenyebwa police neme egenda kujimenyawo ne batuuka n'ebitongole bya government okubeera hoodwinked to building structures. Where did these people happen to be? Mwali luddawa abantu bebuuza nti naye bulijjo mukompensatinga nga muliyirira abantu ab'enjawulo muliyiridde abantu ab'enjawulo mbawadde ebyobwerere bano kyekyagwa mu Uganda naddala mu Buganda. Omanyi Buganda abantu bangi temujja kukiyita kino kya busosoze abantu ebasengula si Baganda abamu baki buli muntu aveeri najja afune ka political. What happened in Central Uganda and especially Buganda kyekyabaawo ewalala nga bo compensating atulabye President Museveni ng'agenda eyo mwapa luddawa atambula agenda agaba ebyapa ebyobwerere ng'asetolinga issues z'amataka eziriyo. What is so special with those people that is not special with people in Buganda? What is so special? I'm just asking. Kiki ekyenjawulo ekiri ku bantu abalala? Kambabuulire omanyi tetulibeerabize. Abantu bonna bakiraba ng'era emiranga bagikuba. Nti ekyali badde kikolebwa mu kusengula abantu kuba gavumenti yaliwo ng'abantu bakola ensobi. Gye tutawakanya nange gye sibagambye nti kibi. Abantu gavumenti yaliwo nga bakola ensobi kuba gavumenti tebeeranga kaawo nga terina gavumenti. Uganda tebeeranga kaawo n'emala emyaka 5 nga tuli baamulekwa tetulina president. Ebiseera byonna okutuuka okuva ku biseera President Museveni yakwata entebe wabaddewo ba minister b'environment babaddewo buli mwaka abadde ateekako ba minister b'environment babaddewo kati ba minister b'environment abanema okutuuka luyatondebwa mubaddenga luddawo okutuuka gyo mu 2023 okugamba nti entobazi 8 musimanya mu 613 ze muyina okuzzaawo mubaddenga luddawo ba minister abo abadde mu bifo babadde bakola ki. Bwe kibanga ensobi zibadde zikolebwa ku side bbiri ey'abantu abazimbye ne gavumenti ezimbye kakati wano wetuleeteramu issue ya compensation okuliyirira abantu newankubadde nga babadde beesenza obutabagobesa luti kubanga gavumenti ebaddewo nga ne baminisita baweebwa ebifo baweebwa amafuta okukola ebintu ebyenjawulo. Ministry ya Lands, Buganda Land Board byonna bitongole bibaddewo ebikoze ensobi okuguza abantu banettaka kati muntu wa bulijjo yafa. Tewaliwo repercussions, tewaliwo kuddibwamu, tewaliwo outukamu yonna, tewaliwo kyetulaba kiteekebwa tewaliwo natti yonna oba kintu kyonna kibuuzo kyetulaba kibuuzibwa babitongole kyattaka land abalandiza bagaba ebyapa sakono n'abakkiriza. Tewaliwo kitongole kyonna kyetulaba kiquestioningibwa nga local councils bachairman abateeka endagaano ne bagamba nti awo ttaka lya gundi tewaliwo muntu yenna questioningibwa. Tetulina gwe tuwulira abuuza Buganda Land Board ttaka lyobadde obaguza sente obadde oziteeka watewali no one is questioning. That means everyone is in wrong. Abazimbamu bakyamu government yabawo ebipapula bikyamu bayingini abadde bazimba no ku approve ebizimbe bakyamu buli omu mukyamu kakati ekikyamu plus kyamu equals kikyamu plus kyamu kati ekituufu ekimu kiriwa ekituufu ekimu abantu kye baali badde bakola kyali badde kimu. One is fairness bwogoba abantu bonna bagobe abamu mubaleseewo munnansi abagwira mubaleseewo tuwulira nti ne company za Starbucks zamugwira bwe kibanga kyekituufu mwe mumanyi ani nannyiniza omutuufu omugwira mumuleseewo bulungi nnyo ateredde entende omusomaali mu area eyitibwa Kisenyi alekeddwawo era ateredde entende ebizimbe weebiri bizimbibwa omugwire yazimba Starbucks waali munnansi abungeeta abundabunda abaana tebasoma teri abayambye teri ayogera buli omu musirifu buli omu yasirika bali mu kubba ssente ba MP. Abantu b'ennansa naawo ndowooza mu misinga Seggirinya singa Seggirinya yabaddewo
singa yagenze dda n'enkota y'ettooka at least atuulaawo afumbire ku bantu emmere. I think ndowooza mulabe omugaso gw'aba grassroots. Omanyi bino eby'okweripampalika n'okwerimbalimba mbu muli banene nnyo mu ggwanga. Nti muli banene nnyo mmwe ebyo temubikola. Byabwewusa bituuka ne bikoma. Abantu baagala nnyo grassroots politician atuukira ddala mu mbeera zaabwe. Kubanga beekika ky'abantu b'okulembera ndowooza kati abantu b'e Bwayise mugenda kumisinga Seggirinya n'enkola gye yali akolamu ebintu. Tujjukira bulungi nnyo gavumenti eno mubadde basaale mu kuwa abantu ettaka ery'obwereere. Mubadde basaale ngenda kubajjukizaako ebintu bitono eby'enjawulo. Novemba nga 19 gavumenti yakwata Abayitale sina Bayitale yakwata omusajja omugwira Omuyitale bajja 11 ne balaba President Museveni. Mbu Dokita Mulunzi wa Bumyu, Dokita alunda Bumyu. Novemba 2019 gavumenti ya Uganda yasuubiza investor muwe ettaka ery'obwerere mbu investor nga Dokita simanya Sajoni oba mulongoosa naye nga yakulira ekibiina ekigatta abalunda obumyu mu Italy nemuwe ettaka nti baali bakumuwa ttaka akole ki. Abajjukira 2019 njagala okwotinga Minister Okello Oryemu eyawa profesa mu Italy ayitibwa Michero Chiavito Sajoni ate nga ya simanya Michero Chiavito omu Italy ng'emuwe ettaka nga ono Michero Chiavito simanya Sajoni nga yakulira ebibiina by'obwegassi zissako oba association nga yakulira association z'abantu abalunda obumyu e Italy. Bwe nali nkula nalunda obumyu bwange bwazaala ne buzaala maama wange n'atuuka n'okubungobya mu kiyungu kuba nalina akayumba akatono ke nateeka mu kiyungu kya maama wange. Obumyu buzaala. Simanyi Real Uganda gye yajja nti yeegomba nnyo omulunzi w'obumyu 2019. Era Michero ne banne omwali Michero Pia Kuado simanya Dr. Pascal Mansitagero Gianni Campanero Pietro Valentino Nabbanja n'avaayo 2019 n'agamba nti bo bali ready okudiringa ne ba investor bano okubawa ettaka ery'obwereere okubasikiriza. Ettaka ery'obwereere lye mwali mwagala okuwaako omulunzi w'obumyu oba mwalimu oba tebwalimu 2019. Lwaki temutoolako yiika emwemu ne musalamu poloti 5 ku 10 ne musendezaako bano bannansi 2019 Michero oba Mugundi omulunzi w'obumyu e Italy Musajoni bamugamba sebo baminisa balamba Nabbanja n'avaayo Okello Oryemu n'avaayo tugenda muwe ettaka. Gavumenti yakwata square miles 135 135 square miles nti yali egenda ziwa abalunzi b'ente balundireko ente ennyankole ez'amayembe amawanvu. Ti President Museveni yagenda okukizuula ng'ente zino gye bujja zijja kuggwawo ate nga nte kika kirungi. Kaakati n'agamba nti bafuneyo bannayuganda 20 people. Abantu b'e Nansana bali bameka n'abali mu Bwayise. Only 20 people the president directed. President yalagira ti abantu bana 20 baweebwe square miles 135 mu bitundu ebyenjawulo ebya Uganda mu May 2018 balundireko ente ng'abantu. Kakati mbawa kubagereza bintu ebyenjawulo bivuze president yawaayo ettaka firi balundireko ente nnyankole ez'amayembe amanene ez'amayembe amawanvu nti kirabika zaali ziteekateeka zaali zitunuulidde okuggwawo ng'ate za mutindo mulungi ku katale k'ensi yonna. Nga bwe muwa abantu ettaka batteekeko ente banaye abantu be temusobola kubafunirayoko kataka. 2018 State Minister gwenkwotinga ebiseera ebyo yali ayitibwa Joy Kabasi. Joy Kabasi yafulumya lisiti y'abantu n'amakampuni 19 ag'okuweebwa square miles 135 balundireko ente nnyankole. Kigambibwa nti President Museveni yalagira bawe abantu 2 baweebwe balunde ente zino ntino zaali mu lusuubo lw'okumalibwawo era yakola ekiragiro ekiyitibwa Presidential Order oba PO14 oba kino PA tegeza Presidential Order simanyi PO14 of June 9th 2017 President yakola ekiragiro ekyo era amakampuni agaweebwa ndo oba
agatunuulirwa okubanga gaweebwa ettaka lino ndowooza kanfune lisiti yaago wano tubeere nga tugasoma. Weebale nnyo. Mu makampuni agalina okuweebwa simanya Elsewede Electric yiika 25, MS Gravity Investment square miles 12 Mwaswa region, Emmanuel Kamihingo omuntu omu yalina okuweebwa square miles 2. Emmanuel Kamihingo. Barnabas Tinkamanyire yalina okuweebwa square miles 10 alundireko ente Nyankole. Eric Rutahingwa square miles 2 Enshara. Ankole Rongo Hondi Cattle Breeders Ranch square miles 2. Amos Diaries Ranch square miles 2. Jean Jiaji oba webate bakisoma. Jean Jiaji yali wakuweebwa omuchina oba muki naye Jean Jiaji yalina kuweebwa square miles 5. NAGRC and DB Ranch square miles 2. Palm Oil Project Naro Palm Oil Project square miles 43 Emarunzi Naro yalina kuweebwa square miles 7. GRC oba national biki ekyo sikimanyi. 8 square miles Emarunzi. Palm Oil Out Grower square miles 6. Palm Oil Out Growers Brent Livestock Sasini Dr. Ahmadi Alitigani onononga muwalabu Ahmed Alitigani Eruhenjere yali wakuweebwa square miles 2. Abasipolotetium mu Sudani oyo mu Sudani yali wakuweebwa square miles 2. Mechanized biki President yakola ekiragiro babawe square miles ezo nanga bwenzi bagambye mulimu omusudani wuno abasisimanya sikubya abasipolotiamu mu Sudani ne bamuwa square miles 2. Mulimu omuwarabu Dr. Ahmed Alitigani square miles 2. Mulimu wano Emmanuel Kamihingo, mulimu Barnabas Tinkamanyire, mulimu Eric Rutahingwa, mulimu Amos, mulimu Ziyaji. Banono bannayuganda bo twali badde subayinaako obuzibu kubanga balina obukugu mu kulunda ente naye kambuuze square miles ezo zonna ze babaweera obwere tebasobola kufunayo square mile emu ne bagiwa abantu be basengudde wano ne bagira ne babateekako liizi kale babeereko emyaka bwegiti n'ekyokusengula abantu tekyali badde kibi naye kansooke mmaleevu ng'oggyeko ekyo ekya 2018 Septemba nga 13 mwaka 2021 gavumenti yayita bannakenya ebawe ettaka ery'obwereere nti basobole okuteekako amasamba g'amajaani kubanga Uganda yali yeetaaga amasamba g'amajaani saako n'okuzimbako amasitoowa g'amasamba g'amajaani. Era gavumenti neegamba nti munnakenya yenna omugagga anaavaayo n'ajja mu Uganda ajja kuweebwa ettaka lya bwereere. Kaakati mu Julayi wa 2022 President Museveni yawayiika 15 nga zino zaali za Ministry ya Agriculture n'aziwa abatake ngeta yiika 15 yazibawa Entebbe yiika 15 yeno yalagira Minister w'ebyobulimi ebiseera ebyo Frank Tumwebaze nti atuukirize ekiragiro okuwa abantu 6 nga batake aba kampuni eyali eyitibwa Beira nti bazimbeko eddwaliro ng'eddwaliro lino lyali international yiika 15 mu kitundu ky'Entebbe. President Museveni Julayi wa 2022 yakola ekiragiro n'agaba yiika 15 aziwe bannansi battake bazimbeko kampuni y'eddwaliro beekolera akasente 15. Njagala okubajjukizaako mu mwezi ogwokuna oba mwezi gwa April 2021 nga tunatera okugenda mu COVID wano wajjawo omuyimbi Omumerika ayitibwa Akon Omusenego. Akon yajja wano n'agamba mbu ayagala ttaka azimbeko ekibuga kye bayita Wakanda City mu Uganda. Wakanda mbu ayagala kuzimba ekibuga ekiri futuristic era yajja wano olwatuuka wano mu 2021 gavumenti n'emuwa buli kimu saako n'okulaba President Museveni. Abanaku tebamulaba President Museveni edda yalabanga abanaku naye simanyi kati what happened. Fe twalinga e Masaka ewatatange Senkungu NRM yali mbulayiza we NRM nga president asobola n'obbakubira essimu namuwulirangako ng'akuba ewaffe essimu nga banyumyamu awo emboozi ne taata wange simanyi oba ebintu ebyo ekikula bwe kityo byaddawa
simanya I don't really know what happened. Kakati omuyimbi Akon Omumerika yajja wano n'abagamba mbu ayagala kuzimba Wakanda City, ayagala kuzimba wano ekibuga nga kirimu ebizimbe nga ne gravity eno gravity pool eri mu ttaka tesobola bisika, kwegamba nga biri modern to extent nti yaleeta modo wano eyamulema ewaabwe Senegal ewaabwe bamuwa ettaka lyamulema okuzimba mu Wakanda City, yazimbamu akazimbe kabuna gye Uganda ng'ajja Uganda bwe ba olwatuuka wano nga bamutwala wa Museveni wuyo Akon bamuteeka mu nnyonyi ne bamuteeka mu helicopter ne bamulambuza Uganda yonna alondeko ekitundu kyonna kye yali agadde okuzimba mu Wakanda City, n'alambule ebitundu byonna yeerondereko agambe nti wano wenjagala okuzimba Wakanda yange. Mbu Wakanda eyo kyali kivuga kiri futuristic nga kiri modern kyabalambuzi nga ne sente ezikolayo baziyita Ecoin. Ekizimbe bakiyita Akon City, omuyimbi Omusenego naye nga ne sente ezikolayo sente za Uganda tezikola, wakolayo Ecoin yalina okugendayo nga bateeka essajja lisenego nga bali neriyimbi nga baliteeka mu helicopter nga balirambuza Uganda yonna lyerondereko wa we ligenda okuzimba Wakanda City. That is how Uganda treats. Mumanyi oba kiri mu culture y'abaddugavu nti omugenyi ayisibwa bulungi kuba ne waffe kyaliyo ng'omugenyi lw'anaakyala lwe basala enkoko kirabika oba tukaabya kajjanja nga ye training yaffe abagenyi bayisibwa bulungi. Omukazi ewaka ababe omukyala asobola n'okgoba abaana bagende manju tebalabikako emiryango olw'okuba waliwo omugenyi azze atanaabye bigere. Omugenyi lwazze lwe bafumba lwe bagula kasoda, twayagalanga kasoda kyekiri wano mu Uganda. Abantu bonna beebuuza, what kind of country do we run in a country where foreigners are given more unexecutive treatment compared to the locals? Nze nno mu ndowooza eyange mu kifo ky'okubonyabonya n'okukaabya abantu amaziga, abantu abaano baboneebone batandike n'okubundabundira mu nsi yaabwe. Teri yonse etalina bizibu, naye ebizibu ebyaffe nze ndowooza wakati w'okukkaanya n'okwogera tusobola obbiteesaako n'ab'ebyabufuzi abateeyagaliza byabwe mwokka musobola okutuula ne mulegesa ne mwogera ebintu ebigasa eggwanga nga muyamba abantu bammwe be mukulembera ssaako n'okwapropriatinga budget ez'enjawulo ku gundi. Kaakati ekitongole kya UN nawulira kye kiteeka ssente mu kukola ki mugire ntobazi. Twali badde tukunga abantu tubagende bannange basabe obubudamu kuba UN eyina enkambi z'abanoonyi b'obubudamu. Bannayuganda bagende beekubira enduulu ku UN naye ate nagenzo kizuula nga ne UN yennyini yeewa bali ssente okukuuma entobazi. Kati mu kifo ky'okukuuma kyebagamba nti kuuma entobazi Munnayuganda kasaba mukwasa ku ssente ne bamugamba nti genda okompasatinga abantu. Gavumenti ya Uganda teyagala kompasatinga abantu. Muwulira entalo ezibeera mu kompasatinga abantu we bajja nga bagenda kuyisaawo oluguudo nti bagenda ku kompasatinga yadde ne bamenya kayumbako abanene mu gavumenti nga bateekako ssente bajja ne bakaga tosobola zikwatako nga tobateereddeko ssente zaabwe ze bagenda kulya mu nguzi. Ate bw'ogaana okubawa enguzi gwe ekito tekiyitamu. Ate bw'ogaana yunula ne we bayunula nga ikompasating abantu ekwata ssente muneeziteeka ku akawunti y'ekkooti mpaka lw'oli wangula omusango ate mumanye empangula y'emisango ya Uganda. Kati Munnayuganda agenda kuddawa? What will the Ugandans do seriously? Ngebe ebintu ebikola mweke nnyini mwali mugenda okuzimba oluguudo lwa Northern bypass mwe muluyisa mu Lubigi nga mwewala compensating abantu ne musementinga mu oluguudo ne muluteeka mu katugambe nti oluguudo lutuyamba okay ne tukkiriza ne muzimba mu kisuweji plan kuba temwagala gula ttaka ku muntu gye musobola kiteeka ne mukiteeka mu Lubigi wakati ebyo biseminti ebirimu ne mumala ne muyisaamu power lines olw'okuba temwagala genda kuliyirira abantu nabbasengula kati muzze musengudde abantu mulesemba abagwira mwe bali bo beeyagala Abachina mo be bali beeyagala nsaasira Professor Bukenya nkusaasidde ow'ekakiri abantu abo boyita bulunaku abakwoze mpaka gugamba nti no maama we yabonaabona nnyo mu biseera by'entalo kukuza n'okuweerera okufuuka professor ow'amaanyi gwe tumanyi professor Omuganda Bukenya kyokka ekyewuunyisa kakati gwe okulidde okubonyaabonya abantu b'omu kitundu ekikyo. Nkugamba Professor Bukenya nkugamba nze nange ngakkangaka siwakanya kuuma ntobazi naye kikoleddwa kitya? Lwaki abantu abali mu Lubigi temwakutte ne mubawo emyaka 2 baveewo 2 years? Dala Uganda yatandise jjo oba Lubigi yatondebwawo jjo. Why don't you tell people? Kubanga argument nawulidde abantu nga bajuinga of course nange ekiwakanya nti nawulidde abantu nga bagamba nti baali badde
bakompensatingibwa nti bali badde bakola bwebiti government katugambe nti no teyaba compensatinze of course ekisobola ocompensatinga kwa government sigenda kugula bintu byawe kukuba an alternative nga bwe badde ine ettaka eryobwerere eryegabira abantu abalanga bagwira ne bawakataka ne bagana ngenda basenda naye wali tubaddeyo katani ku 10 tubadde lizi kutaka lya government okumala ebbanga bweriti amafaamu n'amafaamu ge mulina square miles mulina mulundira konte na bumyu na kuteeka na kuli konsolo za mutale real ne mubonyabonya abantu bo mu Uganda to that extent katugambe ekya compensation kyabadde kisoboka but can't the government give these people at least 2 years ne mukola notice nga muteeka n'ebirango ku radio buli muntu n'amanya nti awo government yagamba egenda kumenyawo ne muteekawo ebipande abantu ne bagenda ne banoonya abantu ababaguza amapoloti ago number 2 abantu bagenda okutuuka okugula amapoloti nga government n'abantu musobodde okubawa ebiwandiiko bayiwawo ettaka misana tukunga mulaba nga bakozesa structure za government motoka bya government ebikola mu ministries endala obiraba nga bisiiba bizunga biyiwa ettaka mu lutobazi ne bamala ne basalawo zipoloti ne muzimbawo zibiiki ne muzimbawo ebifo ebisanyukirwamu byebyammwe yona munyonyo ludda wa yona amataka entobazi mwaziwayiwa mudda ne mutandika poloto ziguza abantu kuli kumpi abantu bawukana na bitoogo saawe eno olw'abagagga abayiwawo ettaka kati mumaze okuyiwawo ettaka abantu mbawadde ebyapa muke nnyini mukoze inspection ekizimbe bakizimbye nga bajje pulaani bazijja ku kanso lwaki tembobawo emyaka 2 ne mubaga nti emyaka 2 bwegiti buli muntu gwe tusanga mu lubigi tugenda kumumenya number 2 emyaka egyo 2 ne muyambako abantu bano okunoonya ababaguza amataka abo abadize sente zaabwe kuba gavumenti n'omukono gwayo ogukwasisa ekyuma esobola okunoonya omuntu yaguza omuntu empewo kisoboka bwabanga omuntu yaguza omuntu empewo tebasobola mwalayininga before temwagala bakwata kubanga yemmwe kennyini temusobola kwekwata kubanga yemmwe ezo poloti mwe muzitunda olowooza omuntu abuuka eri natandika kuyiwa ttaka wantu nti wano wange mugula bupoloti obutono nnyo obuba buliraanye entoba zonna ne muziyiwamu ettaka ne mukolerawo ebyapa nga mugenze mulandi zimwe ne mwesenza kubanga maama mwe muyina agakola mwe muyina akisesi ku byapa ne zimaapu za Uganda mwe muzimanyi kitegeeza ebyapa ebiriwo saayo n'omugenda ne mubyekolera direct ne mujja ne muyiwa amataka ne mugamba ne mutandika okuguza abantu gavumenti yali wadde abantu b'ennansa n'emyaka 2 years emyezi 24 Uganda tebaddeewo myezi 24 mwali bawadde emyezi 24 pozi lwakuba temwagala ndowooza kubatwala mpaka mu kalulu 2026 2 years basengukewo 2 years ne mubayambako n'okubayambako okunoonya gavumenti gwe mulimo gwayo oyinza okusanga ekikubuuza mbu ffe twabagamba bagule oyo nno nga naye ali mu kifo ng'oyo naye ali mu kifo nyina gwe nabadde njogera naye kate mukuba oluyi era lwakuba abamu twefuga kuba muyina amaanyi mangi nnyo asobola okukusiba naye nabadde njogera naye muwuliza ne ngamba ava wano kubanga ono n'engalabi ye tetegeera bulungi 2 years nga mubayamba okubabuuza mutekewo commissions obukiiko obubuuza how did you acquire this land wafuna otya ettaka lino how did you end up here ntize bloka yandeeta bloka nsa mpaka ku muntu nebwonaba mugenda mu Buganda Land Board mugende Buganda Land Board esasame sente zabadde weesa abantu mu busuulu zebagira ku ttaka libamanyi obulungi nnyo ntino lya ntobazi wano jo omusajja yagenda okuzimba haamu ng'azimba simanya muki ebyo nabyo kambiyiteko Molusi mujja kutwogeza so the gist is ekinyusa ekiri mu program eno kiri nti mu government tubakubiriza nga tubasaba government teberawo nga tewali bantu eno government temusobola kuteekawo headquarter mu Uganda nga abantu temuliimu oba mulangirire lumu nti eno erine eggwanga lyabagwira bannansi bannyiniryo nti bo mwabavaako dda banoonye beeyiye buli naku wano President Museveni yo yakera ku machana agamba nti asaasira abantu abagenda okufuna emirimu e Bulaaya nti wano waliwo emirimu egiwera simanyi emyoga gikoze emirimu egiwera really your statement was a statement including President Museveni that proves that the president has lost touch with the people indeed abantu abo kakati mwami Mr. Museveni Sebo General Museveni for a long time President Museveni yagendanga n'ataasa abantu oyo president yagendanga ku radio n'asomesa ku bettaka nga bagoba abantu mu ttaka President Museveni y'omu ku bantu abakyasinze okugenda ku radio nga yatuuka n'okukyekwatiramu ng'agenda ku local radios n'annyonnyola ku bikwatagana ku byapa temugoba bantu mu mataka n'awooninga abantu mugenda kugoba bantu mu mataka kati ebitongole bikulidde okugoba abantu but at least ffenna tukkiriza nti ekikolebwa abantu okugibwa mu ntobazi kibayamba nabo kubanga life yaabwe ebeera mu risiki olw'okuzimba naye buuza ekibuuzo gw'omuntu ategeera kiki ekitwaza omuntu mu lutobazi aba olukalu lwamubula
Chichi, can't you rethink why someone has to buy a plot of land in a waterlogged area? Can someone think why someone can buy a piece of land? Kubanga abantu banaku prime plots ezokunsozi tebazisobola mwazeeguza kubanga mwe muina sente enzibe ze mubye mbitongole mu bukenuzi buno Museveni bwatandise okwatira ba MP bwe mumaze okuzeeguza ettaka ekkalu ne liggwayo kakati omunaku wa bulijjo anoonya poloti agenda jigula ku lubisi ku lukalu kubanga zaakoze eki zaggwayo. It has to be a communication to political leaders that failure of people to buy where rightfully webasobola okubeera kubati waliyo omuntu yali agadde kula butobazi is a sign of failure of the economy to provide for the people of its own country, for the citizens, for the aborigines banansi. It is failure by the government. It is a sign that ministries have failed to provide for the people who are in the country. So people bayiribi batandise kuyiriba kweyiya kuzimba yakayumba nakonga akazimbye mu kitogo. Can't this communicate some message to you? Uganda mukyayina n'ettaka lye musobola okuwa nti square miles zino tuziwadde gundi, square miles tuziwadde gundi, kubanga lyonna mwali efunza. Mwali linnyise ebbeeyi mulede mwina sente zisobola obbabezaawo abasala bu poloti companies estates zammwe musaze bu poloti kati poloti emu mu Nansa nawondoze eri milioni nga 15 milioni nga 15 asatu ku abiri mu Nansa kubanga companies zammwe sente mwina ezo ekyeyononere ezigula gundi nawulirako omukungu eyagula olusozi Kabulengo n'empulira n'ekayada n'ezulira poloti zonna muziguze muzimazeewo kakati obutono tuno obusigaddewo bwe buno obuli eno mazzi ate obuli mazzi bugula milioni 15 milioni 2 nga mwe musaze obwapa particularly na ndagaano chairman ne mumutekesaako omukono gumu 2 3 ne mujja ne musenda katola ne mujja ate nga mwe mukulembera kakati omuntu alabe police ewantu aleme kujja kuzimba kulirana security gwo omuntu bloka temumanyi bintu bya munsi muno bloka nga alambuza omuntu ettake bwayiza amutwala ku musana tategera kutegera amuyisa ku petrol station nalaba ama petrol station amugamba kati wano oli kumpi n'ekibuga laba petrol station yino Starbucks bagizimbye wano mutacha mukadaga ekitegeeza company enene wetuko okujja nezimbira wano kitegeeza ettaka liri kwala liri legitimate. No bamulambuza wali okuva waliwo Pastor Bugembe kyakinene ati Pastor Bugembe musajja wa maanyi nnyo nange kangule wano ne baddirawo ne bamulambuza nti olaba government eteekawo ne police namba ne bamulambuza police ne bagimulaga ne bamugamba government olaba etuuka okuteekawo police namba wano kitegeeza ettaka gyeriri ng'abantu bagula mwe kenyini mwe mubitandika mwe kenyini mwe mubonyaabonya abantu. Kakati omuntu ajjata nalaba petrol station nalaba oluguudo olunene zi flyover ziyita mu lutobazi nalaba ebisaawe nalaba obupande obuliko nti wano wa diocese kubanga awe namungona waliwo n'ekisaawe mu Church of Uganda ebadde bayiwettako okuzimba flyover awo bakizimba ne nzijukira we nabeereranga enansana nga tuyitawaawo nga wajjula amazzi obuyumba bwawo bwonna nga tebuli settlable nga wajjula amazzi naye nga bateekako ekigambo property of the Church of Uganda. Kakati bwebanga property ya Church of Uganda omuntu wakite yesiga nagenda nagula kapoloti wali oludda lw'ekyemmanga bakita yesiga nagenda nagula kapoloti wali oludda lw'ekyemmanga compensation dala abantu abala ne mutuko okucompensating abantu bwe mugendo yiso olugudo nga namwe olugudo manje mugenda ne mmalo ba compensating olwokuba mwagala okubbiramu scheme ya compensation. So mwagala kutugamba nobody can seriously move emotion naji moving in parliament nti abantu bwe bati nemange genda okusengula abantu eba compensating bweti ne bwe. But even what people, the smallest that the government can do is to give people ample time. Ngabe mwagambe nti mugenda kumenya abantu be bwayize. Mubabalire omwaka gumu n'ekitundu emyezi 18. Mubalire emyezi 24. Omuntu aweebe emyaka 2 agezeko okupasuwinga yamuguza kapoloti amubuze guwakanguza otya asobola okukompensating asobola okuvaawo yeeyiye baddeyo mu bupangisa. Awulidde omwana omulenzi awo ng'agamba nti we bamenye wamu wabaddewo bizinensi zaabwe mazima ddala. Neme egamba nti waliwo emitendera omuntu gy'asobola okuyitamu n'abaako ekintu ky'ateekawo ng'ayise mu bbo nga be bamuwadde olukusa nti n'azimbawo nti era abakyayina abasinga okuteeka amakampuni mu ntobazi bayita waabwe. Ebizimbe by'abakyayina ddala ebiduduma ebirimu ebyuma ebiduduma kugamba byote byonoona ttaka kwenkana abantu ba bulijjo ebintu ebimu basebo ebimu twabisoma. However much there is need to conserve the environment ne environment conserving bwa government bamaze jjuwa sente kitongole twakiwulira jjo tewali wano nti kintu kikolebwa nga tekiri mu bunyazi
So tusaba abakulembeze mwenna abakulembera abantu naddala abali mu kitundu ekirimu abantu abanyingirizibwa nga abantu mwenna abali mu bitundu eyo ebitandikirwako ewoogerwa nti Rubigi gyatandikira bannaffe abali ekisaasi eyo saidi zeeyo kisaasi northern gundi Rubigi gyatandikira bannaffe abali ebwayise Kawaala tuyina bannaffe abali ebusega olwo ne pastor Mulamba gwe mmanyi ayina kanisa nga ndowooza awe kuba weriwetera sikakasa nti kanisa eyo teyazimbibwa mu Lutobazi sikakasa nti kanisa gyalina eyo teyazimbibwa mu Lutobazi bwe tuba tulondoola Rubigi waje yali ava hoteli ezo eziri awo mu bwayiisa awo ndowooza omunaku ali eno gwe bagenda okumenya kubanga abakungu abazimbye ebizimbe n'abanenene n'abazimbi awo amakanisa abiri erimu liri eno erimu lya pasitomu abeera ku luguudo era olwo olw'ekakiri eyo eddala ya pasita somewhere ayinawo TV ne radio awo wakati sikakasa nti ebyo structures n'ebyo bye bazimba tebiri mu Rubigi. Why don't you start with those omuntu agambye nti kale bano interest yaabwe yakola ki yakugira Lutobazi lwaki temutandika naabo webiri awo ebizimbe bimanyiddwa okwetoolola awo wonna mu bwayiisa awo oluddawo ebizimbe ebinene eby'amaanyi eby'abantu abanene abamu ku banene oba mikwano gy'abanene mu ggwanga webiri awo lwaki mugenda ne mumenya oli atalina yadde w'okuteeka omwana mu gundi bwe kibanga ekintu kize the lack of uniformity in implementing government policies brings questions to the wananchi. Lack of uniformity bwabanga tiwali kikolebwanga kikolebwamu nga abantu balondo bembe bakikolebwamu kireeta ebibuuzo eri abantu ba bulijjo nga beebuuza eno Uganda y'abaani abatuufu? Is it for the aborigines, the foreigners, the chosen ones, the favored or the connected? Government y'abaani abatuufu? The aborigines, the connected, the favored, the foreigners y'abaani? Questions. It is simple to solve. Munoonye ku ttaka government lyesuubiza abatake abayindi abasudani abasumali abatanzania abanakenya lyebawako eryobwerere mu bali settling. Nzijukira scheme yali eri settling abantu bebuduuda oluvannyuma lw'okubumbuluka kw'ettaka kw'ebuduuda landslide. Government yeewaayo newankubadde obubbi bwali bungi mu kubali settling kuba ekintu kyano tekikolebwa nga omubbi tannabba ng'ezize omubbi tannakuba njawulo tekisobola kukolebwa ne mbagamba mbali settling olw'okuba nti ettaka libumbuluka ng'ate ewaabwe wati bwe wali bagaanirayo ogwo ne gubeera gwabwe nga gubabalibwako. So government yateekawo scheme y'okurisettling abantu b'ebuduuda. Tuwulidde abalaalo tuwulira nti abalaalo babasengule babateeke wano abalaalo nabo ne balibeera nga bali bakuweebwa ettaka. Tuwulira abantu b'engoma eyo mu history bazze baweebwa ettaka ko basobola okulundira. Tuwulira abantu Kyankwanze eyo Nakaseke Luddawa yonna abantu bazze babawa amataka ababundabunda ab'enjawulo abatalina we bali kutuuka kubeera nga ssaawa eno abalaalo balina enkaayana n'abantu be basanga mu area. What happened to Bagandas and the people in Buganda? Really, that is a question. Abali wano mu Buganda Abanakenya abatoolo abaki abaguze bupoloti awo mweyo area. What happened to Central Uganda? Kiki ennyo ekiri wano ekiteetaagisa bo bantu kubalowoozaako? What is so special? Nsaba okutegeeza Oweekitiibwa Akankwasa Executive Director wa NEMA nti tewali awakanya mulimo gwo gwa kukuuma naye okikoze otya. Kwatagana n'ebitongole ebirala ebirabamu abantu ak'obuntu okola omulimo gwo nga tewali akukuba ku mukono. Yongeramu nnyo okwetegereza n'okuwuliriza kuba oli muntu ate toli wa lubeerera. Sebe Executive Director toleka nsi eno ng'etabanguse olw'okubanga gw'oliddeko by'olidde. Nkukakasa era nga nnyongera okukujjukiza ffenna abaatuula makiraasi ne tusoma ne bw'oba tewasoma bajjajjaffe tekyabeetaagisa kusoma okutegeera nti olutobazi mu kisenyi gye tujja amazzi. Sebe Executive Director ng'oggyeko abaana baba bazaaliddwa mu bugagga ffe twazaalibwa amazzi tugakima mu luzzi lwa Nkoma. Abaganda bamanyi bulungi nnyo abantu bonna bamanyi bulungi nnyo oluzzi wawe gye luva. Tumaze ebbanga ddene nnyo ng'abantu bakaabirira era abantu bwe balaba ekifo ekirimu ku bifo ebimu ebisobola okukuumwa naddala abantu b'eyaffe Sembabule mu kiseera ky'ekyeya abantu b'e Masaka baavanga eno genda okugula ente Sembabule
ng'olwokuba nti babuliddwa amazzi. Buli munnayuganda yenna amanyi bulungi nti ekyeya bwe kijja oba bw'otakuuma eriya zivaamu mazzi kiki ekisobola okuvaamu tukimanyi. Naye ate kyalikoleddwa mu butuufu kubanga ebifo ebikyasinza okubeera ebirungi abanene abakwata zi square miles babyefunza ne babitwala. Kaakati obutaka obwasigalawo bwe bw'obutonotono. Kwataganira wamu n'ebitongole byammwe byonna muddemu ak'obuntu. Abantu mubamenye naye nga mumaze okulaba wawe basobola okudda. Kaakati abavubuka abato, abaana abavubuka abalina amaanyi bagenda gakozesa nga bagateekawa. Ndowooza bwe bubbi obuli ku Northern Bypass okwo. Ndowooza mujjukira ebiseera bya pavers abanene bwe mbadde mukaaba nga bakuba emmotoka zammwe nga muyitawo abaana nga bakuba pavers awo mu bwayisa awo ku mataawo. Ndowooza mulabye ebintu ebivaamu. Kaakati bano abagenda okusula saawa eno nga babungeeta bakuma bikoomi. Oli n'ateekawo ekiti asobole okubugumya abaana be ayingire ekitendi. Tewali yadde reliifu. Tulaba ebitongole by'ensi yonna nga bitwalira abantu obusawo bw'omuceere. Twabalaba. Bumutwala bano singa bibadde ebiseera bya campaign singa bannabyabufuzi badduse dda n'otusawo twa sukaali awo n'otuveeraveera awo bwe batwalira abantu bano singa bibadde ebiseera bya campaign kati olw'okuba temumanyi olw'okuba mubbye nnyo mwe mugagaade mumaze tewali yadde munnabyabufuzi gwe tulaba awuliza agendayo n'obuveera era bagendangayo n'obuveera olw'okunoonya mu bantu nze ngenda okubayamba nze yeewuyo nze muntu wammwe kakati weyayu bakulu muli luddawa muli luddawa bamemba ba parliament abasasulwa emisaala abakiikirira abantu abo weyayu. This is a national issue, it is a cause. Omanyi Zirindaba Olwange omuganda agera olugero ntawa musibe emmere bwe buli wogamba nti awaayi bamusibe yamanyi nange Zirindaba Olwange amma omusibe ekyokulya bwe zimusanga nga bano ba MP abaagana okuteeka amateeka agalongoosa amakomera kati baba bakutte ne babatwala ne babajja mu nnyumba za buwumbi ne babatwala mu busenge eruzira bebake mu kasenge kamu n'abantu bebadde bajooga singa bateeka amateeka agalongoosa eruzira tebalitukidde mu VIP oba babasibidde wanjawulo nga bali mu hoteri tetwategedde tuyinza okuba tetwategedde kigenda mu maaso. Obulumi bw'abantu muloboozeeko ebisinga bibadde birowoozo byange nze mukuŋŋaanya omukulu era omutesitesi ow'oku ntikko owa Media Choice Final neebaza bannaffe abakola okunoonyereza okw'enjawulo ababeerawo okusobola okuwabula n'okusunsula embeera n'ensonga zikizirwa ze twongera okwogera ku tuli wamu nammwe n'okubasabira essaala kubanga omwavu osaba ssaala osigalira Mukama Katonda ffe ng'abaavu bannaffe be basengudde tulindirira Mukama Katonda ke tunaaba tulina tujja kukwasizaako abo abeetaagisa naye nga tukaabira nnyo abaana abato abakyala bannamwandu abaana abadde basoma abatataganyiziddwa gavumenti olw'obutafaayo eri abantu baayo. Obulumi bungi naye n'addamu okubalaba mu puroguramu endala mbasiibudde mu kitundu kino mweraba.